Inside Out. On the Inside Out, njagala okubaniriza mwenna gye musinziro tulaba bateekamu obudde bwamwe ne mugula data ne mulaba episodes zino. Kinzamu amaanyi nti buli bwe balaba nti tulina biggirwa oba osuubira violence mu buli kimu. Kinzamu amaanyi nti omusajja mumwagala era mumulaba mu future mu bintu byonna byakola. Gye mubiggirwa wiiki eno nga tunabuuza na ku bantu kankutwale direct wiiki eno nga etandika twalabye president wa NUP nga strong encounter with police nga tunuulira ebyobufuzi tukitwale nti NUP etandise okuyingira mu kkubo lya FDC kuba edda luli nga FDC tosobola laba mawulire ga Monday ga Tuesday ga Wednesday nga temuli Dr. Besigye alwanya ne police nti kati mutandise okuguguba nga FDC party. Okusookera ddala ndi musanyufu nate okomawo mu studio zaffe wano. Every Friday tubeerawo tusanyuka nnyo era neebaza Katonda ansobosezza okutuuka wano. Ekyokubiri nga sinagenda kumulama ssebo nzikiriza negatte ku bannayuganda kusingira ddala bana Easterner ate mu ngeri y'enjawulo abasoga okukungubaga nabo okufiirwa kwa mukadde waffe omu ku bafather prominent white men abatransforminga Busoga. That is Father Raymond eyafudde yali Namasagali. Namasagali is one of the traditional schools. Yes. One of the prominent schools ezimanyiddwa wano mu Uganda. Ga performing nga dda bulungi. On a serious note nga producing quality gye baweereza e Kampala mu public service. Yes. Nkozeseza akagambo public service kubanga abasoga balinamu ka inferiority complex yako balowooza nti for them they have to be given jobs to work under some people. Okitegeera tebaagala kubeera ku herem era tubakaka bukasi tuteekako embeera kati tikye kiseera naffe tuliidinge. Okay? So amasomero agalwana nga buli muntu yeegomba okutwalayo abaana ly'essomero ly'e Namasagali n'ate bw'ogendayo kati okaaba amaziga for sure liringa lye baasuulako bomu. Olaba ebizimbe bino bye bakuba mu lwanana lw'e Gaza embeera eyo bwetyo tokiwala ku Namasagali edda abantu bonna abasoma ba Dr. Bote basomera waffe Busoga naye kati teri wamaanyi asomerayo kati teri kubanga strategically NRM bwe yajja yagamba nti Busoga njijja ntya mu kibalo. Are you linking it to politics? Politics yakola policy. Yes, because education it's a policy. Yes, so if Judge yagamba nti bano mbajja ntya mu kibalo nina bakuba mu education mbafulumi kuba yalina vision ye nga agenda kubeera wano for a long time. So kati n'atujja mu education buli otasoma tosobola competing na muntu yenna era nawe okimanyi kati ku international standard education is paramount. Education ye key ya buli kintu kyonna kubanga yekuliikiga ku technology. Okitegeera so tuli mukungubaga mukadde waffe oyo gye yafiiridde yonna Mungu amusonyiwe ebyamusobako addire ebirungi bye yakolera mu Busoga. Katonda asinzire ku ebyo amugaziize kabuli ye. Kati bwe ngenda ku kibuuzo kyo muganda wange nti NUP etandise kugenda mu buufu bwa FDC ne Dr. Besigye. Kakati gwe kyolina okumanya kiri kimu nti political space muganda wange Kyagulanyi yasikira yali erina engeri gyezimbiddwamu nga Dr. Besigye agizimbye for 20 years naye nga agizimbidde mu ki agizimbidde mu kuguguba nga ye brand ye. Yes. Era nga abantu abawe essuubi ery'enjawulo nti ekintu akikola ki akikwata for sure yagezaako okunyeenya era
fe abaali bazanya naye kuba fe twabeeranga mu DP naye nga era tugatta na Dr. Besigye nga mu DP teri byabufuzi kakati twalya tiyagasi mungi kituufu sirabya tiyaga twasibwa nnyo nze nakasibwa emirundi 40 ku myaka at my age nakaweza 40 guno gugwerako mbandi 40 okiwulidde naye emirundi gye nakasibwa gisinga emyaka gyange nakugwa tiyagasi simumanyi bungi eriiso lino toliraba nti yaliriko kati nze bankuba tiyagasi mu vaani ziri eza bbulu ezavuganga dokita jjukira vaani bazitanga drone kati nze bankwata mu nyendo nali ngenze kuza mazaalibwa ga General Museveni yali aganye okwogera emyaka gy'emituufu nogatwala Masaka netugatwala Masaka from Busoga to Kampala to Masaka okuza mazaalibwa ga Muzeeyi happy birthday General Yoweri Kaguta Museveni happy birthday kechi tuzigabyawo baleeta tata bbiri ez'abasirikale Kayihura bagoba ebigirwa mama netuyingira akatale ne batunoonyaayo ejjinja ne linyooka Nyendo market ne tugiggala okiwulidde finally ne banfuna ne banteeka mu kadroni ako kakati balina paper spray owa close range bakankuba bwe bati nga bwe tuliwa ng'omanyi ebyokutuula mu mmotoka omusajja n'akanfuuyira paka yekaggwamu obulumi nalabye musajja kirabika wafudde obulumi bwo omusajja namulabye ali mu bulumi kyaleka nawe nze obadde kibuganda wange nze njogera ku bintu nga ne kamera tebirabye kubanga omukisa ogusinga okubeera omubi kwe kukwata nga tewali ono mungu n'akuvaamu ne bakukwata nga ono taliiwo ofudde anti musajja batugamba nti ekyokulwanyisa kye balinayo ono it's okay kakati na losing eriiso kati wakati mu kukaabo kwazira na biki ebirala n'embimira okiwulidde era my digestion system nebeera affected nga nsobola okulya emmere nemala ewiiki namba nga buli lunaku ndya naye nga seetawuluza it took a serious medication gye natekinga nga n'ekyenda baagala kisalako bakigatte bupya because kyali kigenda ku developing ulcers I mean cancer okitegeera paka lwe nafuna omuntu wa struggle ate ali Bungereza eyo yampereza eddagala ery'enjawulo nga mumanyi eddagala ly'abazungu neryantaasa but after like 2 years ebyo byenjogerako bya 2011 but what was the common cause? The common cause was General Museveni yali aganye okwogera emyaka gy'emituufu nga ffe tumubala ali 76 by then ate nga yagamba ali 71 baite banajjawo tamuliri baite banajjawo era agenda okulaba nga tumuteekize ono n'agamba ye constitution entawanyiza ki kikankigirewo ddala najja kikwatako mu 2017 kitegeeza olina amaanyi mu kujjawo si kubeera n'amaanyi ife ogwaffe twagukola kubanga General Museveni twamupepeta activity by activity ng'emyaka gyayogera si mituufu kubanga omuntu agamba nti Fidel Castro yamuweereza pistol mu 66 n'agitereka ekatwe n'ateresa Saida Bumba ebiwala ebyaliwo mu kiseera ekyo n'agenda n'asoma ng'omuntu yali amanyi Fidel 1966 nga ne Fidel amumanyi ng'asobola n'omuweereza ekirabo ekya revolution Bastola yalina emyaka emeka oyo kiwulidde yalina emyaka emeka era naye n'afuna knowledge egamba nti kangitereke endemaliriza okusoma kwanza Tanzania so twagenda omupepetanga musajja wadda naye ng'alimba netugaga tukukuliza emyaka yali atuuse kakati bwe ndaba bino ebiri wano neewuunya naye eyaactivity yabaddewo kuwekitiibwa Kyagulanyi ekisooka ngivumirira twongera okuvumirira ebyakoleddwa Nuupu any kind of brutality tugivumirira naye ki ekiri at play ekiri at play ebintu bibiri
waliwo amaanyi mu gavumenti agagamba nti we have to maintain Kyagulanyi as the leading opposition candidate. Ate gali mu gavumenti. Gavumenti ekulwa Museveni. Kubanga tatuwadde pressure eri Dr. Jakolaki yali atuwa. During the command of Dr. Besigye, government yali suspending sente mpitirivu ssebo. Mu ammunition. Zino kusaba oba maziga ga pink ge bayiwa. Eyo byonna biri eyo bya. Tinagala bako mu. Eyo byonna biri eyo byakola ki byatuula. Biri ani function tebiina mugaso. Ne motoka mbiraba byatuula. Kati ye General Sale akugamba let's maintain Kyagulanyi. Wait. General Sale. Muganda wa President Museveni. Yagamba we maintain Kyagulanyi. We maintain Kyagulanyi as a leading opposition because kubanga abadde akkirira ku speed ya iri. Bwe tumuleka nakkirira another force na imaginga. You never know. Esobola tuviirako obuki obuzibu. Kakati yasi nakutegeera. General Sale Musale. General Sale Musale. Muganda wa General Museveni. Vice President de facto. Yagamba ekitegeeza kyogeza ko gamba nti obukulembeze wa Bobi Wine nga leader of opposition tebuba wadde hard time ngobwa Dr. Kizza Besigye. Kuba government spending ku level eri. Government spending ku level eri abasirikale tebali mu field bali mu barracks. Kakati eyo force yemu ekola ki ekumala yegama katumemu kati ya gas ademu akoleki atrendinge ne bakakuba force ey'okubiri kuba kati ya gas yako ye team eyaba officers ba police officers abatalina mirimu obadde okimanyi nti ba officers bonna tebalina mirimu banyiivu bazibu onvuga speed tisoke kudde ati ekola deep analysis ku General Sale Musale ekitegeeza bakibaddemu ne nuupu oba general bayinga kampu eri yakikoze ngeno tema anti kati yo government ekola ogwayo knowingly or unknowingly kugwe ye nekola ogwayo kubanga amawulire tegakoleddwa nalaba mainstream zizonna towards the nga Lubongo yatuuka Benjamin Katana n'omukyala Babi Kyagulanyi. Yes. Bongoya ye bingi nti ali biwanvu ye bamukirira linga ne timu ye. Kitegeeza nti ali biwanvu. Wayi ali biwanvu nga bakirira. Mukukirira golwoliwa na Rufenya ku police yawo nga bagenda boogera n'omusibe. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Bagenda okwogera n'omusibe ne bakomawo ne badressinga press nga ekakanya kiki ekintu ne kivaamu omukka. Ffe tuli eri tudumidde abaana omuliro guganya okuzikira ate abakulembeze baffe ab'oku ntikko bagamba mukakane ekintu bajja ne bakijjamu omukka. Bano abaagala okulaga nti bakoze eki tuli wamu n'omukulembeze tuyimiridde naye bonna bavuze bazze eri beekubye ebifaananyi na Lufenya. Kyonna kyali ki tewali pulaani ya lutalo. It was a manduso yali egenda okutuyamba okukwata ekintu ekyo ne kifa era kyekyazeemu the same repeated. Naye nalabye mmwe mwenna kale sigamba gwe bonna abali close to Bobby ng'ate balaga nti bafaayo nnyo kulaba nga atuuka mu ddwaliro bonna serefi tuli n'omukulu uva ku by'okufaayo ennyo. Abantu banuupu bonna baagala bifaananyi
Nupu it's a photo revolutionary nankanyi platform. A photo revolutionary platform. Bifaananyi era nabadde nzire waka nempita ensambya kubanze nsula Makindi. Ningenda okulaba ng'eggaali ejjudde abasirikale webali n'abantu webali boda nyingi koze kinti anti omukulu ali wano ngenda otunula bwenti nga political class yonna batwagala fulaga batuzirina bakansala tubbi bani bonna nga bajjudde bwe bati buli mwe ali bize ku ssimu. Tewali strategy nti obakati tewali pulaani ya lutalo wabula okulaga nti twafuddeyo ng'omukulu afunye ekizibu so nga omukulu oyo asobola okukola ng'emanduso n'aviirako emberebezi General Museveni n'atulabako mu ERP bigirwa pulezidenti waffe buli akwata ku bigirwa ate ezo nkuba ebyo ebyekinankanyi ebyo nze bankwatako ekamuli eyo kamuli neggalawo ennaku ezi katawuniko ekamuli awo ennaku bbiri nga tekakola era bampanda buwanzi poliisi yagamba bannaayo tetugenda kutta bantu babwerere tumutwale mu kooti emute ne bantwala mu kooti ne banta abasajja bo tebalina kiddako Makerere Kavule ate abatali bamenyi b'amateeka abagoberezi b'amateeka kikyotegeeza nti tosobola kuvuganya jjajja nga toli mumenyi w'amateeka ate gweyise dictator abeera lawful dictator yateekawo constitution waliwo dictator abeera mukwasi w'amateeka dictator abeera mumenyi w'amateeka if you are fighting a dictatorship oteekwa okubeera mu position amateeka age si nsonga kuggwa the moment kasi respecting amateeka g'oyo gw'ovuganya naye ate oyinza mujjako otya katube nti kino bwe kyatuuse ku the leader of opposition mu political parties Bobi Wine kasube nti agenda kukomawo nga ali strong nnyo abeere nga tekisoboka tewaliwo muntu mutiitiiza ate nga mukulu oyo abantu tebakimanye era n'ekyo oba yasudde atya ekyo kyokka kyokka ekyamutuuseeko tasobola tayagala kukwatibwa tayagala kintu kumutuuka ku mubiri gwe ye ekibalo kye kiri nti katwaliriza ono jjajja akuze anaatoba n'oli benkanye katwaliriza ono kati aba ali akiwadde Katonda yaba alamula anti kati naye nakikwasa Katonda yaba alamula Katonda bwamugirawo jjajja ali manejinga embeera eddako naye mbwambeesanyiza naye Mr. General, according to clips ezitrendinga omusajja yabadde n'obulumi bwera ndaba bwatuse mu ddwaliro ne bamuteekako n'ekisementi kyamanyi nze mbadde ndowooza nti oba ekisementi bakiteeka ku muntu amenyese ekirina okubeera naye nga ggwe 005 sinalaba bubaka bwo ku mukutu gwonna oba ku radio yonna oba ku online platforms zonna ng'ogamba sure ekyakutuuseeko mukama nze nakondemize ekikolwa kya poliisi kye yakoze wadde ng'ezanya byabufuzi byayo nga bwe nkugamba naye waliwo ogamba nakondemize naye ekyokubiri oyogeranga no nze kakati nuupu ekisooka engeri gye mbamanyimu gye bamanyimu kubanga nze bantwala nga ndi mubi nnyo n'okusinga jjajja wadde balaba nga abeesiriikiriza bye batuddeko ne bapulaninga mbimanyi tolaba nti tebakolanga response ku bigirwa naye kye baliko ne kye bapulaninga nkimanyi kubanga nze kisowaani kyange kiba kiki kiba kiwanvu pozi tamala emirundi yabeeranga na miso ze nina biso nange ntunula mu kampu z'aba oponenti bange kakati omanyi okuva lunafiirwa muzeeyi wange abakulu abo ne bagaana okunsaasira kubanga omuzadde kikulu nnyo muzadde nzijukira yafa ng'oli mu kkomera ekkomera galinga makawo gamalala mukomera nakaziika muzeeyi wange wano juzijuzi wano muzeeyi wange yasigalawo ate nga musajja mukulu yafiira ku 87 nga deservinga okumuwerekera mu kitiibwa kye wadde okunkubira akasimu wadde okuŋŋamba nti nga kitalo to make matters worse
baagaana n'abantu b'omu Busoga abanuupu abakyaliyo abatonotono okujja okunziikira kukola nga ba representatives baabagaana kakati siyinza kuddaawo kuva ku byendi kubala of course nze response ya state mbangimanyi bwekola response yaayo ku muntu agivuganya but nkuwadde ebibalo ebiri mu ekyo kati wemba nsaasira mukulu wange ow'ekitiibwa Kyagulanyi musaasira naye nensigala nga muvinga siyinza kuyimiriza mirimu gyange gyonna egya Eastern Revolutionary Platform tudde ku ekyo natandise dde okulaba obubuzi atandise okubulyamu eyo activity ab'enkota z'amatooke nkugambye abaagala zifulaga bonoonye ebyobufuzi ku luno enkota y'amatooke enkoko kabuzi biki bonabona batandise okweyiwa emagere kati awo nuupu egenda tambulizaawo mwezi ngeri ku ekyo omukulu bw'ali enkoko z'abantu bw'ali embuzi z'abantu enkota z'amatooke teziggwayo okiwulidde kati fe abaagala jjajja ogenda tulina bye tukola ebirala ebimu tebijja na ku kamera okitegeera kuba kati nze kiri ekya nuupu engeri kitambulamu kyo nkimanyi yes ekyokubiri buli lwembeera wano ne ku mikutu emirala abawagizi be bagamba lwaki oyogera ku nuupu watandika ekikyo lwaki toyogera ku kikyo naye gwe ombuuziza opinioni kweyo ensonga ate tosobola kwetaba mazina ga nkima nga toyagala mukira kukoonako oba leader of opposition oba mu politics kkiriza ate political party is a public entity kwegamba kintu kibanga kitongole kya gavumenti kubanga emirimu gikola mu bantu kati okwogerwako olina okukkiriza olaba nange njogerwako nnyo okiwulidde so abankolako interpretation eyo nsaba mutegeere kyetukola kyetulimu siina muntu gwe nnumba ng'omuntu nze mba nkuwa analysis nawe weesorting eyo general tugenda mu ebulayo emyezi 15 tuyingire mu kalulu akaddako aka 2026 FDC Katonga yakoze ekibiina kyabwe ekirala kye bayita PFF NUP tusuubire ntugenda kuddamu okulaba opposition party ey'amaanyi ennyo mu kibiina kya FDC ekipya opposition parties zonna zigenda kukendera relevance mu Uganda kubanga kiri proven nti size emotoka oba vehicle ezisobola okudelivalinga bannayuganda mu nsi ensuubizi kyogezaako ogamba nti akalulu ketugendako jjajja ali ku kaweweevu ng'opposition tetunaba kwetegeka kukeŋŋanga era okagendamu tuyinza kagendamu bugenzi kutuukiriza mukolo naye sikakozesa kukayingiramu kuwangula jjajja nupo giraba otya mukolo tetuli betefutefu ku ekyo kubanga tewali pulaani ate pulaani generator tibanabana kunziramu nzenze kalina pulaani mu byobufuzi bya Uganda tewaliwo omulala tebakulimba naye ekyennaku nti n'amawulire mainstream media traditional TVs traditional radios and whatever tebaagala kuyamba ludda luvuganya kukula tebaagala kuyamba ludda luvuganya kupublishinga strategy baagala nnyo okwogera ku bintu ebyangungu tiyagasi kanisitani 2 zitutwalira omwezi mulamba nga zitwogerako twogera mbu waliwo ababadde bakuma omukulu endi muto yadduse yaleseewo mukama we nga tudda tutye mweyo emboozi naye nze nawandika ekiwandiiko ssebo n'ekiwa abasajja abo abasajja tebaagala kidisikasinga kyekirimu solution kyokka tewali kirala kyova olaba ffe tuli mu kuzimba kapasite yaffe mpolampola wetwamaze okuzuula nti bannaffe be twawandiikira ate bali comfortable ne status quo eriwo ne tutegeera ne tugamba nti katumuvinge mu ngeri y'enjawulo tujja tuuka ekiseera ng'ebusoga tokubayo olukiiko naye ng'ate yali mukamaawo busoga yesinga amaanyi ge ate busoga yesinga amaanyi alina wagenda abantu ne batakuŋŋaana kaabe kabomu nekituufu babeerawo yagendawo ne hoima nga tulinayo candidate
twakubalale abantu emitwalo 7 tufuna obululu 3 aga abiri mu district. Bamwagala because of the musical background. Yes. Bamwagala because of the current status. Because he is a star. That is the reality. Tosobola kimujjako. Yeah. Is a star. But politically outside Buganda kababulire kino mu kitegeere. Other regions tezaagala prominent candidate nga Muganda. Ekimusanyi mu kitegeere. Bigirwa kiddemu. Other regions tezaagala kuba region eziri active in politics ziri ezo biri western ne north. For eastern tulwana bulwanyi okujja. Kakati western eina ankole eina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nene Kasese Njagala okigatte nti oba ogamba region erina abantu tuletere abantu ba Kiproti abali mu parliament. Linda wakati nina point je driving oja gitegeera nti ezo region zoze zinanyini government zowe ziri mu government kati tento gwe wanopo batolina kyozigamba kati sub region yesigaddewo ye Bunyoro. Kati ate Bunyoro eina historical grudge ne Buganda. Ojimanye tandise okufuna eyo tevangawo. Era bwe twagenda okusimbawo omuvuka ehoima kuba chairman 5 bali ba indigenous Banyoro bajjukira fitina ya Buganda ne Bunyoro. Tebakuwa kalulu even before that Masaza saga. Yes. Buganda ne Bunyoro bali balwana. Kitufera bali balwana. Bali balwana ngezalawo eriri lyaki lyama jukira Buganda yakozesebwa abazungu okunafuya ki Bunyoro. Kabalege yakaluba nnyo era yagana okomplyinga n'abazungu. Wakiwulidde kakati that historical fight ekyaliwo. So Bunyoro cannot support a Muganda candidate, never. Ekyo nkubuulidde kati bwe tuvaawo ne tuyingira north kiri very clear. There is a historical grudge between Langis and Buganda. Kiddayo ku Ssekabaka Muteesa, Milton Obote. Yes. Ejo fitina tewanga. Weri? Era zezimu ku key points ezivuga obululu bwawa bw'omulango. Okiwulidde? Kakati ate oli ogimanyi buli dakika bagamba the position of Northern Uganda is very clear. We are not going to support any Muganda. Bibyobeeramu ebyo bo. Okitegeera. Kati kiba kitegeeza eyo territory enfu. Okitegedde? Kakati wano weyali badde our focus y'amaanyi n'okutereza ebyobufuzi aleme kontana na muntu yenna it is Eastern. Eyamulemye okumanaginga. Because ekintu kyakwata kyamala ne kigejja nnyo ne kimuzitowako management nekola ki nemulema. Just management tewali nsonga ndala. Kakati gungumbuulira nti asigaddewo wano mu central waliwo ebizibu byawo era byeyateekawo. Yakontana n'obukulembeze obw'amaanyi obutavaawo buli mu musaayi gwaki nakati bakyalwana tebamala boolaba ate fitina yaawo egenda mu baana n'abazzukulu. Naye kati ate kyaffe kyoleeta kyo kya region. Andi kati ffe kyaffe kya region lwa nsonga ffe tugenda kola alliance ne progressive forces endala. Omuntu yenna ananegotiatinga interest za Busoga gwe tugenda okuwagira. Kubanga ffe tulwanirira
omuwala oli w'emyaka 13 ali olubuto okitegedde kamuli wokka 2023 waliwo abawala cases ezatuuka mu Kamuli General Hospital 85 cases ezatuuka mu government hospital waliwo cases ezitatuuka mu government hospital between 13 and 17 not even 18 nga bamaama that is kabonero ka poverty jotalabanga nako kati ffe ebizibu byaffe birala aba Eastern Revolutionary Platform ebizibu byaffe birala ebizibu byaffe mu Buganda temukyalimu mwana muwala azalira ku myaka 13 olutalo balulwanye Buganda eina kingdom eginunudde eina emwanyi okimanyi nti ekyusiza obulamu bw'abantu wano mu Central Region ate busoga ekikajjo kiriko amateeka emwanyi eina Uganda Coffee Development Authority ekikajjo kirina authority yonna ekitwala kivula omulimi akaaba because talina wekubira nduulu ani musobya strategy ya government fawe tusitukira netugamba no tusitule eddoboozi naffe twogerenga Buganda because Buganda ina negotiating tool ezo ina kingdom ina NUP culture kingdom y'amaanyi politically NUP y'amaanyi kati oyizo basobola kati naffe wali tulina obikola culture kingdom yaffe kati etambula okiwulidde kyabazinga at least ali innovative olaba nga atambula mu myaka 5 ku 7 maaso tujja kuba tulinayo tukoze eki kakati twagala eddoboozi ly'ebyobufuzi tetusobola kwogerera mu NRM tetukyasobola kwogerera mu NUP byonna byonna si byaffe tulina okubeera n'eddoboozi nga lyaffe that is Eastern Revolutionary Platform. General nga tumaliriza kuva otandika kuva oleeta pressure group eno tulina we tutuuse tulina tutuuse waliwo abanene abayingidde revolution si y'abanene kubanga abanene baba ne interest zaabwe nyingi abantu batuwagidde era tuli mukola bukiiko n'enkya lwenyini enkya si Saturday ndiiganga nva iganga ngende nkube mayuge kukola bukiiko abantu batuwagidde message ebatuddemu bulungi era kati bamanyi ekyokukola Busoga of course ebadde n'obuzibu bwayo nti temanyi politics that is the fact ba public servant era balungi nnyo mu bureaucracy ebyo kubeera mu office kukola mulimo guno kariya biki teacher kariya soja ebyo babisobolera ddala okiwulidde naye kati tubatwala ku level endala banegotiating power babeereko mu leadership tuyanziza nsanyuse nnyo simye amina on the inside out nze Mathias Mwanga. This is